Webale kujja okucelebratinga naddala n'abavubuka. Webale kujja okucelebratinga amuvubuka munnaffe. Mwebale nnyo. Aye enkofiira eya silent majority eyejja naye buli muntu alina gyenvuddewe. Sidekyo Uganda eva wala nnyo era tetugenda kugizanyisa, tugenda kugyeyagaliramu tucelebrating obulamu bwaffe n'obwabo abatusookawo abagikolerera ate naffe tugikolerere. Sidekyo balaga gyenvudde wentunula negaba gyenvudde kanzire wali kubanga nfuna eko. Tawulira nfuna eko. Nsigale wano. Selector! Wanji eko wedemu tugende. Selector zitaka enkofiira
Let's go! It's okay. What? It's okay. What? When you come my way, it's okay. What? It's okay. What? Abavubuka mbatubidde ate nsanyuse nnyo kubanga mumatira Capital FM. Naye ndabika mbadde mbamiisinga nange. Amanyi tumaze emyaka ebiri tetukooka. Tugenda ne tubeerawo ku Facebook. Wali onywadde ku mubisi. Temugoma okkabiwa. Temugoma okukola ki? Naye mbalalanga muwuuma nte. Ndabika mbeetagamu ka Uncle Capital FM ebale nnyo okukola kino lwa nsonga. Ate kino kyakabi nnyo twetaaga okutambula Uganda ne Capital FM. So n'olwekyo akalulu ka Capital FM. Blessed come on, King Selassie, I say big up to people. Respect. Nina kaimba kapya tukasampling. Bakaita TikTok. Bakaita batya? TikTok. Muvawula nogwe nonya TikTok wo munene. Okisagade. Selector! Sample. So it's a welcome aboard. TikTok when you act like a boss. It is fine, of course. But in reality, are you really a boss? I'm gonna go TikTok. Because I'm gonna go TikTok. TikTok. I forget I do sanitizing. I never got of taking for the leader that I am still and searching. And she know what I want and she want. She want to do just a slow motion. She want to do the Amanyi tuina ekizibu. Music yavunda. Amatuga mwe makalu. Wakati ate omunene agenda kutandika okutakula enfo. Wowe. Naye ngenda okuwomerwa mmwe. Ngenda mbalya bufi.